Abayimbi basattira olw'amateeka agabateereddwako mu kulonda bababaka ba palamenti okuva mu kitundu ekya Buganda abawerera ddala 10,000 olukala lwabwe lufulumiziddwa okuli abakoze obulungi n'abatalina kye bakoze naye taata wuuno azaalukuse muwala we lwakugezaako kubanga ategeeza nga bw'agenda okwesimbawo avuganye naye mu kalulu akaddako ku kifo ky'obukulembeze kyaliko ago nno n'amawulire amalala mangi tuula butuuzi ge ntuuse okusomera mu kaseera kano ak'ebifulumidde mu mpapula z'amawulire mu bujjuvu eby'essaawa 2 ez'okumakya nze Omukookye Ronald Senvuma atuddewo kubanga mbikusomera eby'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020 lunaku lwakutaano kaakati ntandikidde mu lupapula luno olwa New Vision afulumye olunaku lwaleero Vision yakulembeza wano eggulire nti abaminisita abasinze okukola obulungi kaakati olukala lwabwe luno lufulumiziddwa David Bahati y'omu ku basoose Mama Janet Kata Museveni Jenny Ruth Achenge Kahindo Tafire Luhakana Rugunda Joyce Moliku Kaduchu Jennifer Namuyangu Sala Opendi Vincent Sempijja Bamulangachi Nakiwala Kiyingi n'abakulu abalala baabano mu lupapula luno olwa New Vision lwe bakuletedde olunaku lwaleero ate wano nti Uganda ewandiise omuntu asookedde ddala okuttibwa ekirwadde kya coronavirus okuva lwe kyabalukawo mu ggwanga lya Uganda eri mu mwezi ogwokusatu eyo mu nnaku z'omwezi 17 kakati ensonga bwetyo bweyimiridde mu lupapula luno olwa New Vision bakwongeddewo bannakibiina kya FDC kakati bagambye nti ebya FDC sibirina kubanga byogerebwako era tebiri kukuba nti birina kuwagirwa buli lunaku oba obulamu bwaffe bwonna. Patrick Amriati bw'atyo bwayongedde okunnyonnyola ate n'ategeeza nti ye tali ku ntoli za Dr. Kizza Besigye era byakola amanyi kikyaliko n'ekituufu ne bakwongerawo wano nti abantu 30 ababadde mu kifo omulwadde wa coronavirus asookedde ddala okuttibwa ekirwadde kino gye yafiiridde kaakati nabo bateereddwa mu kalantiini eri mu kitundu eky'Namisindwa kaakati ensonga zonna ziri mu lupapula luno olwa New Vision afulumye olunaku lwaleero ne bakwongerawo wano nti gavumenti etandise okwetegereza embeera amasomero mwe gali okusobola okulaba oba gaddamu okuggulibwawo oba nedda ne bakwongerawo wano eggye lya UPDF litandise omulimu ogw'okulwanyisa enzige ekibinja ekirala kizinzeeko ab'emmoloto basattira zirya buli kimu ate kati batandise okubanga bazifuuyira misana kiro bagenda maaso n'okubanga bazifuuyira ne bakwongerawo wano ebyakakiiko k'ebyokulonda kaakati waliwo n'abakulu abalala baleese ensonga ez'abaviiridde kubanga basuulawo ttawulo kyokka ate ng'abamu bakwatiddwa ku nkoona ne bakwongerawo ensonga ez'enjawulo omuli n'eno eya kkooti okubanga esazizzamu negaana ensonga ezibadde zivunaanibwa basajja balaba ku by'okwenyigira mu mivuyo egy'ensimbi eziri eyo mu biliyoni 142 ne bakwongerawo wano oneeke wuuno awolooza ate takubye ababaka ba palamenti 3 mu mbuga z'amateeka nga balanga kubanga bamuyita munnansi w'eggwanga erya Sudaani kaakati Oto ne Olanya n'omukulu omulala Babano batwaliddwa mu kkooti lwakugezaako kubanga ate bayita oli munnansi w'e Sudaani kyokka nga munnansi w'eggwanga lya Uganda ye Mabirizi aggyeyo omusango gwe yali yaloopa mu kkooti nga wakanya ekyennongoosereza mukomo ku myaka egy'omukulembeze gy'alina okukomako okukulembera eggwanga lino ne bakwongerawo nti ababaka ebitundu 51 n'obutundutundu 4 ku buli 100 be bazenga bakubaganya ebirowoozo mu palamenti ku mabago agawerera ddala 27 agazenga galeetebwa okuteesebwako era kaakati ensonga zonna mu lupapula luno olwa New Vision mwe bazikuwandiikidde Vision akuleeteddemu olukalala olulala olw'abakulu mu palamenti bye bakoze n'ebibalemeredde n'aboogedde n'ababadde bakyesirikidde kaakati ensonga zaabwe muno mwe bazikuwandiikidde. Vision nzikiriza muteekaawo ate nkuwe ku bifulumidde mu lupapula lwa Daily Monitor olundi mu 5 olunaku lwaleero. Daily Monitor akulembeza wano nti ekirwadde kya COVID-19 kisse munnayuganda asookedde ddala ne bakuleetera wano nti abadde atemera mu gy'obukulu 34 era
era nga abadde omu ku bakozi mu byobulamu eri mu kitundu eky'Namisindwa. Kaakati eyo gyaviiridde mu bulamu bw'ensi eno. Ne bakwongerawo emivuyo nga bwe gituuse mu kakiiko k'ebyokulonda. Kaakati waliwo bingi ebirina okwetegerezebwa. Ne bakwongera wano nti bannakibiina kya NRM abali eyo mu 2008 be baakajjayo foomuzi zaabwe ezibakkiriza okubanga bajjira ku kaada y'ekibiina kino mu kalulu akaddako. Ne bakwongerawo ensonga ya gold mu ggwanga erya DR Congo gyagenda mu maaso n'okunyagululwamu. Ate ne bakuletera wano nti Sarah Kanyike kaakati alondeddwa nga minisita. Ekifo kye bamuwadde kiri mu lupapula luno olwa Daily Monitor olufulumya olunaku lwa leero. Ne bakwongerawo wano mu Daily Monitor nti taata azaalukuse muwala we lwakubanga agezezzaako n'avaayo n'agamba nti taata ngenda kuvuganya naawe ku kifo ky'obukulembeze ky'oliko. Kaakati omukulu Godfrey Kimera yazaalukuse muwala we Regina Nakiweewa ng'ono yavudde n'ategeeza nga bw'ayagala okuvuganya kitaawe ku kifo kya disitulikiti ey'ekyotera nga Town Council Chairperson nti ekifo ekyo akyetaaga. N'amugamba waayi noonya abakuzaala abalala nze wange ebyange naawe bikome wano. Ago nno gafulumidde mu lupapula luno olwa Daily Monitor olufulumye olunaku lwa leero. Daily Monitor nzikiriza naye mmuteekaawo ebisinga ku byange weefunire kopiyo efulumiziddwa olunaku lwa leero naawe omanye ensonga nga bwe ziri. Kaakati kankuwe ku bifulumidde mu lupapula lwa bukedde era lwengenda okuwunzikirako eby'essaawa 2 mu bujjuvu ebifulumidde mu mpapula z'amawulire. Okyali nange Omukoki Ronald Senvuma atuddewo kubanga mbikusomera ebyolunaku olwaleero. Kaakati bukedde ntandikidde ku lino abayimbi basattira lw'amateeka agaabateereddwako mu kulonda nga bagamba nti gano gagenda kubanyigiriza nnyo. Amateeka amapya agayisiddwa okuluŋŋamya ensiike y'okuyimba gatabudde abayimbi batandise okukuba gavumenti mu mbuga era nga bagamba nti singa tekyusaamu bagenda kujongerayo.